Omusajja enju yonna tagikolamu enkata neggwaawo. Eri eringa mbuyaga si obeera oweesituwala n'omanya nti kati ajja kaba kali kola wali akatini wali waligulu ku bbaati ayiramu n'atuuka munda. Embooka evuga. Awo Gumana Katonda ali atugoberera wasuze otya wasiibye otya obulamu bugamba ki? Gwe mulwadde tukusabira Mukama akugumye akuwe oluyimba olupya mu bulamu bwo era akuwe essuubi eppya. Afiiriddwa twongera okugumya era tukutegeeza nti oyo atuwa yatwala ate era yamanyi ddi lwajjira okutukima olwo tugende tukola emirimu emirala. Wala nyongera okukujjukiza nti ebikolwa byo byokola ku nsi gwakyali omulamu bimatalinga nnyo okuwa woliwumulira ng'obulamu bwo ku nsi kuno buweddeyo. Gwakola ebirungi oyongere maaso n'okukola obulungi empeera yo nnene era eri mu ggulu. Gwe essuubi lyonna eyaliteeka mu kukola akabi omutima gugonze leka kubeera nga Falaawo kubanga empeera y'omubi eba mbi nnyo ekitenkanika. Metani Grabong live kwendi oba ku MR live amanya mampita Metani Grabong barwima Sam nkomyewo ne story yaffe ya Nalongo. Abantu bangi bawakanye, abantu bangi bagate ekisoboka, abantu bangi bagate tubitegeera, abalala bagamba nti abweza kyayogera kituufu kyantuukako kyatuuka ku muganda wange kyatuuka ku jjajja n'abalala. Omulimu gwange gwa kujja na kamera nentuuka awo gwe otasobola kutuuka era omulimu gwange gwa kutunuza microphone mwoyo gwendaba nti wanjawulo era mwoyo gwendaba nti emboozi ye ejjudde ebyokuyiga ebitenkanika. Weewaawo gye baleko Naalongo sebo nawe mugye baleko obulamu bwe butyo. Badde nsaba onnebalize ku CEO wa Client Beauty World yagambye agenda twongerayo eddala ebizigo ebirala ne sabbuuni. Bene tweyanzeege webale nnyo okunziza ku ngulu nenyirira obulungi nange nendabikako ng'abantu neyanzeege. Weewaawo mwe baganda bange abali eyo abantu ng'abo nno be banyuma okuwagira Client Beauty World. Gendayo erina ansa nnyingi nnyo eri ebibuuzo byo eri obulwadde bw'ensusu. Oyagala kweyolusaamu katini, oyagala kusigala kukalayo binnamakula, oyagala kwezigulamu katini olina mukolo oli mugole, oyagala kushanana. Gendayo abantu ng'abo baba ne bayimirira naffe mu buweereza buno ndowooza bamanyi obulungi engero zaffe era be bayimirira ne batulaga nti nedda tekiri ku magoba wabula omukwano gwe gusooka olwonna amagoba n'ebirala ne bijja. Abatutegeera obulungi naffe be tulina okusuusuuta. So gendayo Client Beauty World waguleko ebizigo perfumes n'ebirala tojja kwejjusa. Naalongo agamba bwe bamukwatako yakyuka era nno naawe bwe basinzidde nabo ne bagamba katukwongere tukwatireko ddala oba akabonero eri abalala. Naalongo abaana babiri bali babiri omuwala n'omulenzi. Omuwala n'omulenzi babajja gy'oli feesi eba ya muntu wansi musota. Yesebo Ekifaananyi kyayambala. Yesebo Abantu bagamba tekisoboka. Kisoboka. Bagamba Naalongo alabika kati nno obusamize bukuze era abamu bagamba gendako mu makyaki bakusabire owone okwerogozza. Tesobola kugenda mu makyaki kubanga waliwo nejjuza bali baŋŋambye mu kyalo nti bagenda kubaleeta basabire omwana wange bamwokye. Nayogera bwogeze nga omwana wange aveeyo ne mbaga nti mukigezaako wadde kubanga ensi yange beetuuse okuzikirira obulamu bwange. Naalongo omwana ono yakoma ddi okukyalirako? Omwana yakagenda jjo abadde waali badde ennaku nga 3 nga waali nga asula naye mu nju. nga toyinza omugoba era omwana aba ayingidde mu nnyumba. Bannaye kuluno yajjira mu kala ki? Yajjira mu kiragala. Kala ki z'asinga okujjiramu?
yagira mu kiragala nagira mu gulwini olinga nga timba zonna kala zigiramu kale no black. Waliwo kala gyakyasinze okwagala gyoga nti eno ye agigiramu nnyo? Kala gyasinga okugiramu eya black eyo. Eya black agyagala nnyo. Olususu lumasamasa. Oluusi eyebibomboola kala zonna nga mweziri. Kakati mbadde ndaba ku muto w'omwana ono n'oŋŋamba nti muganda watandise okumutonaatona nga ndaba nga alina ebintu mu face. Jala mutona. Tebijjako ddagala bigula byokka? Bijja kubula byokka era nja kwogera bigende. Oyogera bwogeza bigende. Naalongo, omwana ono bw'abajja waliwo ekkubo ly'ayitamu nti wano waayita oba otegeerera ku kintu ajja? Omwana oyo omuwulira buwulizi ng'ayingira naawe ensisi obeera oweesituwala n'omanya nti kati ajja. Omuliya ku lususu. Enju yonna oba ogisibye. Obeera nga oweekanga n'omanya nti kati ali mu kkubo wali atuuka. Naye sisobola bw'ayagala okumufunira ennyumba ngereko ekituli naye zino bwe tuli e Kampala tosobola kiteeka ku nnyumba gy'opangisa. Yenna alina okwewaguliza n'afuna wakolaki wajja naye aba alaba embeera eriwo. Ennyumba yonna ogisiba n'ogisiba bulungi n'omusanga ali munda. Omusiba bulungi n'omusanga ali munda. Nga talina waalaze nti waayise. Era talina wakulaga nti wawano. Naye nga yaayinga ne wakabakamu oli omu ayitamu ne wakabaka ali kalikola wali akatini wali waligulu ku bbaati. Ayitamu n'atuuka munda. Wazaala omwana oyo tolina gwe wagamba? Sina gwe nagamba, nasirika busirisi. Wamutwala kuwadde ne mu kika? Ab'ekika bamanya bati? Ab'ekika omusajja gwe nagamba ab'ewaffe basooka okutegeera, ab'ekika tebanaba kutegeera bulungi bakyebuusabuusa bali awo. Naye ab'ewaffe bakitegeera ate bamu ne bagamba nti ago malogo omanya yeeraguza amanya akoze eki aleese amalogo okugundi mu famire. Ne bagamba tewali buzibu ne bankyawamu. Naye abamu bagenda bakola ki? Bagenda balaba ekituufu batandise okudda tabakuba Luganda. Okuba atya? Mbooka evuga? Embooka evuga. Te ssente baziraba bazinoonya 10 nga tebakirabawo. Buli twise yayogera nti leeta magundi abankubira bonna bakojja bamaama baani abampeera kibooko bulungi. Bw'omulagira? Nze siragira oli yabaawula ne bwoba oyogera kati wano abaakuwulira. Wali ampulira? Abaakuwulira eri eringa mbuyaga ebyekuwulira buli kimu. Kati awo nze mba kikola ki? Sirina kye mbagamba naye bwe bakuba nange nja kufukamira ndeetonde bakube mpola abantu bange babasonyiwe babafunire ekyokulya n'ekyokunywa. Ekisinga okubakubya kiki? Kubayita nti naleeta amayembe, omwana omuyita amayembe kiba kimunyiiza kimuggyako waya n'omusuubiza n'oba nga tomuwadde era akuba. Olina by'omusuubiza? Olw'okujja yali amusuubiza n'agamba ng'akyakola mu mmotoka n'agamba nja kujja n'amagi ndeete n'ataleeta. Ate n'aleeterako ono ebikajjo aliwe natamuleetera maki ati nze ne mulekawo nga tututa ebikajjo wange wensula ekyo nali neebase ng'ono empewo ng'awulira empewo ekitengu eky'amaanyi naye ebika ebulangiti awulira ekitanda kigenda awulira buli kimu tasobola kubeerawo nadda mu ntebe nadda luddawa. Nali neebase nga baŋŋamba nti kojja yasobezza ki abaana nemulagirira ebbombo neki olweza. Era bwe nazuukuka mu makya nzijja nsanga atintima luveeko nasanga atintima yena ng'aganze nasuze bubi nasuze seebase nga ndi wano mu ntebe ŋŋenda mpulira ŋŋenda ebyenda binzigwamu naye bisebulangiti zonna zikoze eki. Naye nga bagambye nkufunire abaana babanyeezezza
ne mugamba banyiizizza mu nsi n'alikaga ayirabidde amagi ne nga nno badde bagenda kuggyawo ati funa olweza neki n'ebbombo onaabe balinyonyo ne tunyonya olweza n'ebbombo n'anaaba n'atereera mu ddakiika eyo tekyaddamu. Naano omwana ono wali omusituddeko kko ng'abaana abalala? Abaana tebatera nnyo basitula baba bazituwa ate baba wawanvu tomuyita nti mumpi ojja musitula okole ki? Mwaba muwanvu ayinza okubaanirako mu mayiro obanga 3 oba 4 tulaba ng'omuti ogwo akomanga wali waggulu kati gwoyinza omusitula wali waggulu akati wali kati gwoyinza ogwo omusitula gwosobola musitula tosobola kati bwajja enju yonna tagikolamu enkata neggwawo era ye yamanyi amanyi okutulako kko naawe bwajja n'atulako nange awo naye oluusi ayinza okubeera eri ewali munne n'abeera eyo mu kitanda kyabwe namugamba saagala nkulinnye saagala nkole ki olina okujja n'obeera nga muba webase wano nga webaka bulungi webase mu buliri bwange webaka eri ekisenge ekisembayo wewali ku kisenge nema obutakwebakira kubanga nange ntya oyinza okwebakira ate naawe n'ofuna obusungu naye aba awuli alinga muntu atera okunyiiganyiiga era avaako bwanyiga omanya wali bwanyiga nakola efujjo munju mu nnyumba takolamu fujjo olwabula toddamu mulaba namala bbanga oyinza okumalako n'emyezi 2 nga tomulabako ng'atondowa kakati gwotegera otya nti namunyiiza kukubula oba yakulabikira n'agamba nti wanyiizizza maama kino ne kino saakyagadde era akubuulira kino saakyagadde wakoze bwoti ne bwoti bw'oloota naye bw'oba omulooseko mu birooto oloota ayogera bulungi nnyo naye tayogera naba akugamba bulungi nnyo n'akulaga buli kimu n'oba olina omusajja bw'atayagalira kugamba taata wuuli azinze nziruse ŋŋenzi olwokulaba ng'atema n'agenda manya nti kati oyo yaba tamukola ki olina okuguza emmale ng'omuti n'osirika n'ogamba owaayi n'akola ntya kaŋŋume nzija ekyokola ki ekyokulya era kati ono gwe nnina amutiira ddala wadde kubanga aba alimu kino kyagamba si yamuzaala oba ki simanyi takuwa nsonga yakugamba bugambye taata wuuyo olaba nga adduka bw'ate ng'agenda asinaba kumanya makulu kinena nekimpa amagezi nti aleka tamwagala taata ye wamugambako nti waliwo omwana eyakula bw'atyo omuwala era ine yennyini abiraba taata amulaba bw'atyo era tasobola kwebakayo mu buliri nga siriiyo taata aba atya awulira nga gutambulako okunuli ku katimba awulira ekintu abeera bikadde ye ng'emimbere wali era tulina okwebakaaba n'omulaba n'amulaba nga ati nakola ati nagamba nkulabi ono gubuze koze ntya natidde mu nnyumba n'amaguka nga agunoonya ate nga tagulaba naye bwe mbaawo tosobola kugulaba naalo waliwo abagambye nti lwaki tamutuyitirirako ne tumulaba njamu bayitire abamulabe nyamala ntereeze nonaanyirire nga buli kimu ng'ali awo asale byasala osobola omuyita ne bamulaga ku kamera kamera nemukwala mbeera nja kumala kusaba busabi bannaye sijja kulimba bintu by'empewo nja kumala kusaba busabi omala kwogeramuko naye anzirezokyagala tulekeko ku mpewo tufune bwekitene kino bakulabe buli muntu yenna batuwa obuyambi n'okwegayirira
Kati buyambi kidera. Mpozi wagambye nti bakusaba sente mmeka okubamala? Baba bansabye emitwalo 6. Baliko baterere. Bakusaba emitwalo 6? Kati nongamba lafu omukolo gonna gwa emitwalo 8. Emitwalo 8. Waliwo omukyala yaŋŋambye nti yamanyi omuntu asobola omutereeza era naŋŋamba nti nkuwe ennamba ye nkunoonyeeko akuyambe. Aba nnyambidde ddala, mba nsiimye nnyo nga nsiimidde ddala. Olina ennamba y'essimu? Essimu ngiyina. Osobola ogisomawo? Nangirese. Tomanyi layini yo, tomanyi nnamba y'omutwe? Layini ekyali mpya. Abudu sooka ogenda ndeeta ennamba yange y'essimu. Era layigundi yange essimu. Ewaka mu kisenge. Toginyiga? Geweteemu. Kati Nalongo, mu kyalo omwana ono lwaki asula asiiba mu nsiko? Lwaki asiiba mu ruumu ye mwayingira ne yeebaka mu kisenge kyo? Lwaki asiiba mu nsiko? Lwaki ayingira kiro? Andi kati ebizibu bye mbayitiddemu si ntiisa. Yandibadde abeera mu kisenge nga buli wamu buli kimu abeera awo. Aba ayagala kanyumba ye. Naye kati bino tusaba busabi n'okugamba okwetonda. Nagenda n'aliira eyo n'ayeeyigira. N'ayeeyigira n'afuna ebyokulya bye. Kati gwe tomanyi byasinga kwagala kulya, tamanyi bw'aba azze ewuwo ky'oba olina kyokola ki? Ky'omuwa. Kati eri mu kyalo gye yasenga, ekisenge mwasula akiwamba buwambi oba bakimuwa buwi? Kati yali atogomya nnyo maama. Ne tugendayo ne tukimuwa. Nga ki? Nga eky'abazzukulu. Naye abeera omwo. Kati ate bali bo bagamba tulina okutoola olunaku tugende tumuzimbire ennyumba ye abeere luddawa yekka. Kati ennyumba y'okugizimba erina emizizo? Ennyumba y'ogizimba ebeera kaluumu emu bweti. Wali mikolo gy'okolerawo? Era olina ofumba emmere so bayita nga twaliwo omusawo najja n'atuula wali ne mumuteekerawo amagi ge n'alya, nammwe ne mugabula wali ababazze balya ku mmere. Tosobola kuyingiza omwana bw'atyo n'otofumbawo mmere. Emmere gye twasooka ofumbawo, twafumbawo amatooke, omuceere, makolooni. Naye n'alya ku makolooni. Najja kuwula omukyalo. Omukolo gwali gwaki gwe mwasooka okukola? Bwe twasooka okukola kwalibwa kumuyingiza ng'agamba akoye okubeera wabweru. Enjala ebeera emuluma, talina kyakulya. Naffe ne tukola ki? Ne tugenda. Abamu baganda bange baagana okujja, naye abaana bange be nali nzadde be nali ngenze nabo, era kye twakola ne bwe twasanga mukyala abaaliwo nga 4 5 bakola ki? Ne tukikola ne tukitereeza ekyo ne tukomawo. Era twajja naye. Mwajja naye nga muva mukyalo ne mukomawo naye? Mwakomawo naye mu mmotoka oba mwamusanga busanze? Twebaka lwamusanga yatuuse dda mu nnyumba. Naffe twajja tukooye. Twajja n'ebibbo bye. Ne twekayo eri eky'amagi. Kino eky'essente tujja nakyo eno. Ekibbo kya ssente? Bani abateekamu ssente? Ate ze nno ziteekamu ataani. Kati omuntu gwateekamu wekka? Nze nteekamu ne muganda we bamuwadde mwagala teeke mu kibbo kyammwe. Ate amanyi n'ozijjawo n'agenda n'azirya. Muganda we? Ye taba na buzibu? Ate byabwe. Kati bw'ozijjamu n'ozirya? Kati nzijjamu zaaki? Emba ndikusenga njagala tuzi sizijjamu. Asinga omuntu yeetumiikiriza naddala gyanzi tebakibbangamu ekibbo ekyo? Wada kikwata? Abalongo bookya. Ojja kubeekwasaamu kibwegere bakwokye. Oluusi bakola ekintu kyonna kye baba basobodde. Awo tubeerawo awo. Kati mu bufunze omukolo gw'oyagala okukola gwa kumala balongo? Abalanga?
tebamalanga bugomba ogala kukola sente zakubo. Sente zambula. Ne taata waabwe yaganze nsibibaamu. Yabigaana. Nze mbanja ntereze baana bange nfune emirembe. Benga neeyagala. Obubizaanya bukyankananya. Nga neeyagala. Omuntu bw'ajja buzibwa ati nga mugamba wuuyo awo nga muyita nga ajja nga amulabako. Aba alemeddeyo nga mugamba yingire wano jangu omulabe ng'ali awo. Naye kati akyali matankatanka tanakutuula bulungi. Enfo. Kakati bw'oyogera naye ensangi zino ye kikyagamba ekisinga okumunyigiriza nti maama kino kinyiga. Esinga omunyiga kulya. Ebyokulya sibifuna. Ebyokulya byo bitono. Ate yatuwa ayaga magi maganda. Nange wano sitera gakola ki. Nagula amazungu yagana okugalya. Era gyegali sitayagalyangako ne bwe ndikulagako taliryangako. Amagi amazungu yagana okugalya naganze ndi amagi maganda. Alya maganda. Songa ki gye yawa? Yagaana kati sobola kugamba nti kikino agayitako buyisi. Yagamanya nti bamusi maganda. Wegali nakati? Wegali. Osogaana kukamera? Naleta mwaka ngenda kuleta limu nja kuleta 10. Tofaayo. Kale tukireke ekyo kakati. Omwana ono Katonda wange. Teza jjajja yabeera naye jjajja amulaba nnaku. Omwana ono otegeera otya ndi kati ayagala kulya? Mwabaze nakubeera ku lusegere nga bw'olabira omwana bw'abeera ng'akulibwa wakwekulukuuta amanya era aba ayagala kyakulya. Ate oyagala agenda yeesuule mu kkubo era balina okujja ewuwo. Oba ayinza okuwa obubaka nze mwe muli mu kulya muganya okumpa ekyokulya. Bw'oteeka wooteeka emmere nejja n'ali. Waliwo lwajja okukyayirako n'atera kintu kyonna n'agenda. Waliwo bw'ajja n'atalya kintu kyonna n'oteekawo amenvu nga weegali n'ogasangawo. N'oteekawo ffene. N'oteekawo ffene amenvu. N'oteekawo ebikajjo. N'aba nga talidde. N'obirekawo. N'otugeesana nga yakomyewo ate n'abirya. Ebivunda. Omwera mwasingira. Nawe ababirya. Tayegaya kino kifunze. Kiba kigonze bulungi abasindikamu obugundi muli bw'ati. Obulimi bwe. N'alya. Olabe ku lulimi lwe. Alugjayo ng'alya. Olabuleko ng'alya. Oyo wewe bw'ajja nawe kati oba weetooloola bw'oti n'omusanga ng'ali mu kulya. Oyingira mu kisenge n'omusanga ng'ali mu kulya. Kati taata we ono omupya bwe yali akukwana akusendasenda amugamba nti nze nina abalongo bali bwe bati ne bati. Namugamba nina abalongo n'awakana era yasanga bampita Nnaalongo. Baliwa. N'agamba agutoli Nnaalongo ne mugamba kale. Ebigambo byange bitono nnyo tebiba bingi. Era nkumanyi. Mba nsirikirawo awo ne nkutunuulira. Naye yatandika okwerabirako n'akakasa. Olunaku lwe yasooka okumulaba. Yatya nnyo. Olumu yali atudde mu ddiiro awo bw'ati mu bbaala. Namulaba ng'afubutuka mu mulyango bw'ati ng'ajja. N'aba agenda mutuukako bw'ati n'abula. Najja n'agamba wuuno ndabye omusota naye gubulidde wano sitegedde we. Mugamba kiki ky'ondiko ggwe? Biveeko. N'addayo n'atandika okunoonya n'anoonya nga tamulaba nga yaluuse dda mu kisenge. Najja n'agamba jjangu olabe omusota. Mugamba guveeko oyo omwana wange lwaki omuyita omusota? Oyo mwana wange toddamu mweta musota ajja kulwaza. N'asirika. Yali ayeebase bw'ati era n'amuwulira ng'amuyita ku magulu. N'awawamuka. Yakukyawa? Nga nkyayira ki? N'agamba ng'akikakasa nti omuki waali. Naye nga luli ayombera okumpi tekya Nnaalongo. N'ayomba ne mugamba nno n'oyomba. Ebikibwa biva wa Katonda. Tojja kisanga. Nti gw'ojja kifuna.
ng'awo nsirikawo nga mutunuulira. Bino eby'ensisi byakuleekaana nti obitunula butunuulizi ne kiggwa. Kwe nali ngenzeeyo ziwera oba nga 3. Ogenda okusaba naye kugendayo kati ennaku zino olutalo lwaki tokyagala gendayo? Aso agendayo asabaga okwokya omwana wo. Saagalira ddala ne mbakyawamu. Omwana bagala musindikira mu gundi Mwoyo Mutukuvu amwokye. Mwana wange mwagala nnyo. Kakati Naalongo, waliwo omwana ono omuntu gwe yali atusizzaako obulabe nga bano ab'okukyalo nga si bano abamukyankalanya, abamuyita omusota, abamuyisaamu amaaso, bano ab'okukyalo naye agamba bano omusota gubadde wano gunkozeeko effujjo. Waddembe. Ne baba zeewuwo waddembe. Weewaawo mu paati yaffe endala tujja kwongera okumanya Naalongo emizizo kugamba bye yeetaaga okumala abaana bano bamugamba binafaana bitya alina ttegeka atya n'ebirala. Twegaleko mu paati yaffe ey'okusatu tusembule mpolampola twagala tumanye era tunnyonnyoke Naalongo n'emboozi gy'atugamba tweyongere okugimanya, tumuwe obudde tusembule naye mpolampola paka bwe tunatuuka ku ntikko yaayo. Waliwo abagambye nti nze ndaba mala kulabako n'enzikiriza guyite naye ate nange ne ŋŋamba ate bwe gujja nze nziruka buddusi. Bajja gulaba, nja guyita abaagala okugulaba bajja gulaba naye nga nze mbadde nsaba buyambi bajja okugulaba ng'atudde wali ateredde nga bajja n'amagi gaabwe n'ebyokulya. Kaakati ate Abuddu yagenze okukima enamba y'essimu teyakomyewo, batunagireka buteesa awo wansi. Sijja giteekawo wansi enamba y'essimu. Omukyalo yagenda yasobola okuyambako, alina engeri gye babikolamu simanyi, saaka kukyeteekamu nnyo, sinaawo bukugu awo. Aba nnyambye nnyo kubanga nange njagala omwana wange antereeze mbeere bulungi nange mbeereko omugagga, abanga baŋŋamba bw'atereera ofuna ssente buli kimu. Dayira. Ofuna ssente tonneerabira. Akwerabira ki? So akwerabira. Weewaawo tujja sisinkana mu paati yaffe ey'okusatu tweyongere n'emboozi ya Naalongo. Mukama bawe omukisa, mwebale kulaba, mweraba.